Bobi Wine mu bitundu by'ebuvuma. My goodness, Uganda flag njagala twogereko eno nayo yatuuka akabonero katuuse eggwanga nali kategeera. Essaawa eno omuntu wabeera ne Uganda flag basobola ekisooka okugira muntu mu bwongo nti ono muwagizi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abajjukira akalulu ka America musajja aliyitibwa Donald Trump yakozesa flag ya America ate nebeeranga yamuyemu ku nsonga ezamuyambirako ddala nno okuwangula akalulu. Abajjukira obulungi kiri ekisanya kye bayagala okumuvotinga out emirundi egisukka ne mwebiri. Abajjukira era baali tebasobola kubanga bamuzza. Abajjukira obulungi nnyo nze nno bampira hanze wuliriza wano. America make America great again ye slang oba abibigambo yaji ayogera era America ne bamwesiga olwa flag ne respect jabwa era abamu n'abalowozesa n'okuwangula kalukano nti agenda kubanga azza America oba oliawo ekintu ekyayambirako ddala obonero nakugamba dda mu videos enakola nti buli bangawo era flag eyo yamuwanguza essano tukiraba nti buli muna Uganda nti otukane wotasuubira ne kaduka akatini akasembayo ku kyalo nga nako kagamba nti flag eno kanjigule nti osobola okulaba fabwagira omupiira twali esawe no timu y'eggwanga abasinga twali twagivaako naddala bawagira ogwa wano ng'abantu bagukoba era bamu mukyawagira n'ogw'abazungu naye olwa flaga eno ya Uganda ne kino ekintu laavu eyo yaddamu tekyatandika kati kakati ezimu ku strategies banabefuzi bakola n'obunabefuzi wakabi are making identity okubanga eri visible nti essaawa eno Bobi Wine is no not because his name is big naye olwa Uganda flag eno identity wali kakati God forbid ne bwatalifuga mujja kukimanya era bali bawo bali banyumiza n'abalisoma ebyafaayo bali nyumya fenga abali mu media mu mawulire gano Uganda gemu ku nsi ezaali zikaguji wano ndi yawulako n'ensi zinaggwano edda kakati mu mawulire wano twasoma nti TV ya UBC yali TV ezimu kuzisinga mu Africa essaawa eno osobola okunoonya ne TV wano esinga mu Uganda nga teri closer so NRM egamba mu bendewo that is opposition bendewo erambuza opposition kikubwa obwongo ki eggwanga badde balitutiri badde bali margins goba document embassy za Uganda zonna bwe ziri worldwide banyonda bafuna more services za bana Uganda kanti kugambe kino goba document world over embassy za Uganda bwe ziri abanyarwanda bafuna service more than Ugandans oba document abanyarwanda bafuna more services than the indigenous Ugandans world over embassy za Uganda bwe ziri and they are more protected, more secure than we. Nze mugoya nafunide bizibu Dubai ngenda Abu Dhabi bampe bajja kuga mugoya lindako tinka simira jja ne bamumanyi nti si tinka simire bamukoleko agende Saudi Arabia jemula kino ekisajja in fact ngenda basaba banange omusajja gobayita Sheikh Agugwa temuwa budde Sheikh Agugwa gomulenga ayogera temuwa budde muleke wano Sheikh Agugwa tateekeddwa kuyimira wantu wonna kwogera lwaki ayinza n'okubanga si naye kankireke ekyo ye musiramu sobola bumujjako n'ebikolwa bye si bya Buyisiraamu era ne ku Ruhani luvumirira omwami yo kati yamyuka ambassador wa Uganda Saudi Arabia na ye ne bomugamba atule wali akola application esaba omulimo gw'okwera tagisobola gikola njiddamu Sheikh Agugwa ne omugamba atule wali ng'omuwadde kalamu n'olupapula n'omuggalira mu mulumu akola application tasobola kukola application esaba omulimo gw'akwera ku embassy kyokka ye deputy ambassador Saudi Arabia yensonga lwaki takozesa bwongo ng'agenda okwogera ayogera vagala kubanga takozesa bwongo omuntu yawubugumizibwako tasobola kwasa mangu oyo so temuwa budde muleke njagadde ebbaga muleke ayogere byayagala kubanga already akola ensobi ng'omuyisiraamu ate ng'amenya ssemateeka amenya ekitabo ekitukuvu n'ebiragiro byakyo nti omusiraamu tateekeddwa kulya mu nsirukwe tateekeddwa kwogera bigambo bitayamba mwana Adamu era omusiraamu tapraisinga muntu Kuhani egamba to praising nga mwana Adamu. Mwana Adamu omubuuliranga ekizibu ekimuliko nti kino kikyamu. Naye omusajja oyo temuwa budde njagadde bategeeza butegeeza. So kati mbategeeza mutegere bulungi temuwa budde muleka ayogere buli kyayagala kuba twamutegeera. Tasobola na kukola application ng'omutadde mu kisenge wali nti akola application asaba omulimu gw'okwera naye deputy ambassador. Okitegedde bulungi nnyo. Awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo mutegere
kakati ngenda kwogera ku nsonga ya flag. Zino ensi mwe tulina olunaku lulamba. It's a public holiday. Oba oli wansi eyo oba toli wansi eyo tetukola. It's a public holiday. Era bw'oba okoze kuba ina emirimu gino eno osimanye egy'ebyokulya bakusasula. Bwe baba tebalukusasudde balukuwanga PH after. Naye ng'olwo olunaku luli recognized by the government. Uganda sirumanyiyo. Ng'olwo olunaku lwakwolesa fulaga ku nguudo zonna batimbako flag ezo. Mu mayumba they raise them. Everywhere abaana bambala engoye eza flag yeggwanga. Bayise ebivulu nga bakutte flag. Bateeka every government institution bawanikayo flag waggulu. Ku nguudo zonna ne basaako flag to respect the flag of the country. Uganda gyosanga omusirikale asindika embwa zirume fulaga y'eggwanga. Gyosanga omusirikale asikako flag omunnansi n'agifunyafunya n'agizingazinga n'agiyuzaayuza nga tulaba ku kamera. Kati those kinds of people bwe babeera nga basobola okikola flag etayogera ekitiibwa ky'eggwanga, kitegeeza gwe omuntu tebalina budde bwo, balina kutta bussi. Muze mulaba president alina okukuuma abantu n'akeera ku makya n'agamba ate abantu nti nina amasasi mangi nnyo agasobola okubamaliriza. Kitegeeza ono ye ali ready okutta abantu. Is not there to protect the people. Mu constitution yaffe ya Uganda ekkiriza omunnayuganda okuvaayo okwogera kyonna kyalaba ekitatambula bulungi, okkirizibwa okwekalakasa mu ddembe singa oba olabanga ebintu tebitambula bulungi. Kakati ye yakifuula bumenyi bw'amateeka. Tetulina mateeka ge tumenya okuvaayo okwagala eggwanga lyaffe n'okwogera ku bitatambula bulungi mu ggwanga lyaffe. Kati ye yagufuula musango ng'ayagala atte bussi bantu ababeera boogedde oba okusiba oba okubuzaawo ababeera boogedde. Naye nze nnyongera okumujjukiza, you can't stop everyone. Ogenda kwata nze, otte nze, osibe nze, wajjewo abalala abanfaanana ng'ate babi nnyo n'okusinga ono abaddewo. Flag ererekeddwa kubwa nkuba. Flag ya Uganda. Flag ya Uganda ebeera ku kisaawe. Ebeera ku ddwaliro lya gavumenti. Ebeera ku ssomero lya gavumenti. Ebeera ku barracks. N'ebifo ebirala ebigazeeti mu gavumenti. Era eyo eriko ne fayini. Okumanya eriko ne mu fayini. Era atamanyi ogera kusanga ku comment section ng'ayomba amanyi nga kituufu. Singa omugwira akikola fayini emulike mulagira kumutika kumuzza waabwe. Ngomugwira akikola awanikayo flag. Fayini emuliko emulagira kumutika kumuzza waabwe. Oba fubaga myaka ebiri okuno ne balowooza bategeera nnyo ne batandika okuzanyira abana Uganda ku mitwe. Oba mukitegeera ekintu ekyo. Katono omusajja ayogeza butamanya naye ng'ayogerera mu batamanyi era abadongo. Kati ye alowooza byayogera bya magezi naye nga bya kisiru. Mu mboozi gy'ayogera akulaga nti like bannayuganda ekintu kye bakola okuwanika bendera ku buli kifo kikyamu era kimenya amateeka. Ye bwagezaako okutugamba. Era flag eyo teyina kubwa nkuba, teyina kubaako yadde ekiginyeenya. Njagala okutegeeza omusajja ono singa yali atambuddeko mu mawanga ag'enjawulo naddala amawanga agalimu eddembe ly'obuntu ng'era buli kimu kiri mulala ng'abantu baagala ensi zaabwe, bendera zisiibana ku makubo. Buli kikondo kyonna ekiri ku kkubo kubaako bendera z'amawanga gaabwe. Musana guba gwaka, nkuba eba ekuba. Ekikulu nga bendera yeewubira mu ggwanga. Kati ono omusajja kyagezaako tugamba nti like bendera bw'ebeera ku ssomero oba bw'ebeera like ku police station oba ku parliament oba ludda wanti enkuba buli webeegenda okutonya abadduka ne bagiwanulayo kubanga bendera terina kubwa nkuba. Obusiru. Era tulaga nti ekirowoozo President Kyagulanyi kye yaleeta ogamba nti bannayuganda yenna akwate fulaga y'eggwanga Uganda kikyamu kubanga bagikwata mu bukyamu. Era alagira ddala kimenya mateeka era bajja tuggulako n'emisango. Obuwumba tutu omanyi mutuula ku YouTube channel gasajja mwe nga muve ewasala okulya embizzi. Ne mulowoozesa abantu nti mutegeera nnyo. Naye be munnyonnyola si basiru si badongo. Abantu be munnyonnyola bategeera balina amagezi. Muleke kubeera ngaawo mulowooze nti okwogera nnyo ne mudda ku YouTube channel ne mukomba amalevu ne mulowooza nti nno bye mwogera bya magezi. Bannange temutusulirwalirako. Fulaga y'eggwanga okugikwata ne bwekuba enkuba ng'eyeewubira mu bwengula terina kyemenye, terina yadde etteeka ly'emenyebwa nti fulaga tekubwa nkuba. Kyogamba buli enkuba lwebegenda okutonya nga palamenti fulaga bagiwanulayo oba nga abaana ku ssomero bagiwanulayo mu compound ng'enkuba bw'ekya bagizaayo. Kyagala otugamba
gwe musajja gwe kyoyagala okutugamba nti flaga bwebe ewanikiddwa ku buli kitongole kyonna kyoyogedde enkuba bwebe egenda okutonnya oba omusana bwe guba gwaka bagiwanulayo enkuba bwekya ne bagizaayo bannange mutuggyeko obusiru temugenda kuzanyira abantu ku mitwe omanyi musiibe eyo ewassale ne mujjayo obusiru ne mutandika obumansa mu bantu tubalabula ayogedde enjogera gyayogeramu alagira ddala nti ekintu Kyagulanyi kye yagamba abantu okuwanika flaga buli wamu kikyamu era kimenya amateeka kubanga abantu bwe baziwanika mu bifo bikyamu as long as nti eggwanga Uganda flaga gye bawaniseemu ya Uganda tekiina yadde bwe kimenyera ssemateeka ne bw'ogikota n'ogiwanika ku muti gw'amasannyalaze ne yeewuubira mu bwengula ne bwekubwa enkuba tekiina amateeka ge kimenya gano amawanga flaga zisiiba ku makubo nga zeewuubira okuba enkuba etonnya oba ki oba ki tewali fayida ogamba otya nti flaga okubwa enkuba kimenya mateeka era bajja bakwata nene omanyi mwefuula abategeera ennyo nga muli ku YouTube channel bwammwe obwo ffe tubulaba baddiya era tukuba ebituli mu bye mwogera kwogera bogas mwereere mbunaye kati ayogeddeyo ekyamagezi ekiri awo. What are you trying to insinuate, you mister? Bana abasajja oba balowooza nti nno boogerera mu bantu abadongo. Omanyi bwe muba temulinnyangako yadde okuva e Kampala mulowooza e Kampala we wasinga. Katono obwongo bwe bumulowooza nti Uganda yekyasoose okuwanika flag. Obwongo bwe kye bumugamba. Gamba nti ne Uganda yekyasembyeyo okuwanika flaga y'ensi yaayo kubanga amawanga gonna flaga zisiiba ku makubo zeetooloola enguudo. Teziba yadde n'ekizibu. Mweyammwe mwakagijjukira kati nga mufunye n'agibajjukiza naye era tosobola kisiimako. Oli awo oyagala kiteekamu buwungo diiro onnyonnyola. You are using so much energy to explain nonsense. Mukozesa amaanyi mangi nga munnyonnyola ebyekisiru. Okitegeera. Naye bye munnyonnyola bye mukozesa amaanyi nga mubanyonnyola ebyekisiru basobola okutegeera bye mugezaako okutegeeza. Okitegeera ekintu ekyo. Obunyampi buno. Temututama. Bannange, buli muntu yandisaanye atambuleko. Ate guno omulembe baguyita abaana musomesa abazadde. Wate twandibadde nga tweregana zino fulo ezikuliridde emyaka. Flag ererekeddwa kubwa nkuba. Flag ya Uganda. Flag ya Uganda ebeera ku kisaawe. Ebeera ku ddwaliro lya gavumenti. Nawe oyagala oveeyo osomesa omuna Uganda. Ku kintu ky'otannategeera nakuteeka tomanyi na nsonga lwaki bagiyita bendera y'eggwanga. Bino ebisajja bimala okuva eri ewasale gye birira embizzi embisi ne Kawale ne Walagi ne bijja najja atuleka YouTube channel ayagala okufufugaza Abannayuganda mu ndowooza. Ebisajja bimanyi nti tebimanyi nayagala naye aveeya awe endowooza ye. Mumanyi mwe mwamanyira nti bw'otambula n'ogenda e Kampala noma n'okomawo waka ne weebikka olowooza enkulaakulana etandikira Uganda. Noonya wene wentandikira okukusomesa nkunnyonnyole nti ebbendera y'eggwanga eryo ggwanga ddamba. Buli munnansi akirizibwa okwata eggwanga lye kuba guli mwoyo gwa nsi yo. Ne wambula. Kuba bw'otugamba nti munnange eri simanya it is gazetted by the government. Erina kubeera ku government n'amasomero. Enkuba bw'etonya mu bagende bagiggyeyo. Bannange omutwe omukale gukunnyira bwereere. Kyokka n'aguteekamu ssente agenda asaleko enviiri. Balabe bano abasajja bamenya. Mulowooza mukyalinga ne guli omulabu gwe mugenda okufufugaza. Gwe buli muntu yenna yandisaanye n'atambulako. N'amanya nti ekiri ewaka tukyali mabega nnyo tulinga abaakava mu lutalo. Nawe oyagala omalemu Omunnayuganda bu bendera tokkirizibwa kukwatibwa wansi ki? Eyo nsi ye gy'atambula nayo. Waddemu okulwanirira ensi ye nga bw'ayagala. Ng'omanye ensonga lwaki tosobola kukuba muntu akutte ebbendera y'eggwanga. Omanye ensonga nti bw'okwata bendera y'eggwanga n'ogiteekako ekigero obeera muyeekera. Oba omenye buli tteeka lyonna. Avudde yatandise okuwa endowooza. Era bannange bino ebisajja bimala okutuula eno ebyokubya obuyagayaga. Kimaze okulya embizzi embisi. Kigizingiddeko Kawalagi n'ayagala aveeyo ayagala okubuulirira Abannayuganda. Mwe bisajja mmwe tukooye okubakwasa kati emirembe. Ekimala kimala. Avuddeyo bw'enkuba bw'etonya n'odduka z'amaanyi. Ne weebuuza kati gino emitwe enkola enkadde. Nali manye zino enkola enkadde twasigaza mbalemu. Twasigaza emitwe gino enkola enkadde nga emitwe basimanyi bakyogera mu Luganda. Nga the heads accountable. Kumpe tukyalina gino emitwe eminene bwe giti.